ateberezebwa okutta omugwira oba bosi we mu ggwanga lya Syria. Omukyago bayita Vicky ali nnyo ku butambi nga balaga nti bambi bagamba yatta mukama we ate naye ne bamulaga mu butambi nti ng'agamba nti ne mukama we yali amugambye tinange nkuwadde obutwa kati nagamba kale katufefena. Ekyo kiraga frustration bwe kiba nga kituufu kyaliyo. Kiraga nti bano bannayuganda tebalina buddukiro. Nze ndudde wano ku parliament nga nzijukiza gavumenti ministry eya gender, ministry eya foreign affairs ne gavumenti okutwalira wamu bateese ne gana amawanga tufune endagaano ku bakozi. Munnayuganda abe nga baba agenza okukolera eweeru afuna obukuumi mateeka n'okumanya eddembe lye nti akola atya waba asanze okusoomoozebwa. Niba ne tutuuse mu kaseera nga bannayuganda tabana wakuddukira talina kyakukola. Kati ngono wenaabye kakatambi ke bandaze aka Vicky akagamba nti Vicky yabadde ayogera bwetaba AI nga yabadde ayogera ngagamba ye tiyabadde na kyakola n'agamba kanfene mukama wange n'amala naganzirukirewa. Kiraga talina simu yakuba, talina wakuddukira. Tugera okulya aboogera mu ministry ya gender ne Labour n'aboogera mu foreign affairs nga bagamba nti abo bagenda byabwe bagenda awatali makampani. Obo bugayaavu mu kuwa comment ne statement ng'oli mu ministry ya gender ne Labour nga mwe mulayisinsi nga amakampani lwaki muli batemu basajjamu aba ministry ya gender ne Labour. Munnayuganda n'agenda nga alina okusoomoozebwa n'odda mu kubalaata ndi bamanyi nga bwe bagenda bwe kuba kukusa kw'abantu. Gavumenti yevunaanyizibwa ku nsalosalo z'eggwanga boundaries. Munnayuganda akola atya? Babakukusa babayisa ku nsalosalo. Gavumenti yevunaanyizibwa abagenda ebweru w'eggwanga amakampani gavumenti ministry ya gender ne Labour biba balayisinsinga. Kati munnansi akola atya? N'endagaano ze tubalika ku pressure nkole endagaano ku bakozi temuzikoze. Newe muzikoze muzikwese. Kuba kati munnayuganda tebwebuuza na ku bano ba victim abakozi abakolera ebweru w'eggwanga. Essaawa twali bayitusuubira nti gavumenti erina obuvunaanyizibwa n'ensa bandibadde basindise n'abakonsula abaffe abali ku embassy zaffe eyo mu region bagende bakyalire munnayuganda ono Vicky waali balabe embeera gy'ayisibwamu ye ali mu mbeera ntuufu. Nze naliko emabega kaawo mu ggwanga mu Sakaani emu mu Saudi nga yo bannayuganda nga kinawo mukaga nga baagwa eddalu watya noono yabadde atabuseemu. Ani agenda omuwolereza? Ani agenda omulowoozaako mufunira looyo oba puliida? Kati bingi nnyo ebikolebwa kyakusatu. Ani asindikibwa mu kooti zino ng'awozesebwa ku lwa embassy ya Uganda? Butuulya ansa ez'obugayaavu ze zawulidde mu ministry ya gender ne Labour ne ministry ya foreign affairs okusigala nga ekyasirise. Ani agenda okwogerera munnayuganda? Kubanga mu ntegeera mu nzirukanya y'amawanga n'amawanga munnansi w'ensi asobola n'okusingisibwa omusango ne bateesa ekibonerezo akisaavingire mu nsi ye. Basobola n'okumusabira pardon oba ekisonyiwo nga gumusinze. Ne bano abatandise okwogera n'obugayaavu nti beetwala bokka be bamanyi gye baayita babanga abasaddaase bannayuganda bannaye mwe abali mu ministry ya gender ne Labour abali mu foreign affairs mwe abaddukanya gavumenti ya Uganda mufune ku kisa n'obuntu bulamu. Munnayuganda ng'ono katono Vicky ye ensonga yavuddeyo mulimu nerabibwa newulirwa naye munira bamale kumutugumbula muloke muveeyo. Abaffe bannayuganda bangi abasingisibwa emisango nga balindiridde kuttibwa mawanga g'ebweru tewali abafuddeko. Waliwo n'abali mu misango abakyavulanyibwa abakyasibiddwa nga teri abafaako. Kibeere ekifaananyi ekigazi okuvayo n'enkola edduukirira bannayuganda bonna abawanga lyebweru w'eggwanga nga bafunye okusoomoozebwa kubekwa amateeka ng'amawanga amalala bwe gakola. Mu kooti wabaawo konsula agendayo n'abakyalira mu kkomera wabeera abakyalira babeewo n'ennamba ze bakuba gye basobola okufuna obuyambi. Naye wawulira sitole gye bandaze ku Vicky nga tamanyi talina na nnamba ya kuba tamanyi wakuddukira kebe ennamba ya wano weri w'eggwanga. Kati munnayuganda ali ebweru w'eggwanga n'abanga yeesanga mu kusoomoozebwa. Amawanga mangi agaleese proposal ku ndagaano ku bakozi nga kati ezinakolwako emyaka giweze 5 Turkey yaleetadde endagaano proposal ku bakozi. Gavumenti ya Uganda ministry ya gender baafuka kyesirikidde tebagigobereranga. Endagaano ku bakozi ne UAE tenaba kuteekebwa mu nkola wadde gobererwa. Endagaano ze bazza obujja ne Saudi Arabia tebeebuuza ku bakadaama abasinga baleri batolosi adduka ku mirimu tasobola fuluma ne basigala mu mbeera ya frustration nga tebalina kyakuzzaako. Ani agenda obabeererawo? So tudimandika gavumenti ekole kyesobola kyonna okulikinga okutuukira okumanya ekigenda mu maaso ku bano bannayuganda omuli ne Vicky n'okulaba kye bandisaanye okukola oba oliawo okumudduukirira mu nkola ey'amateeka. Naye namwe bannayuganda bawanga lyebweru w'eggwanga wakati w'okusoomoozebwa kwonna mbasaba n'obuwombeefu wakati w'ebibanyigiriza obutatwalira amateeka mu ngalo wakati w'embeera zonna ffe tugyasigala nga tulwana okulaba nga eddembe lyammwe n'amaloboozi gammwe tugoogerako era tugamplify nga nkimanyi bwenjogera olwaleero bannayuganda abasukka 3 bampeereza messages nti bali staaka mu Cambodia tewali ayamba. Bannayuganda abali staaka mu Syria ene wali Vicky
bampereza abasuka mwata ne banga bekukumye mwembase ya Nigeria mu Damascus no za Syria bije bekwese kuba tetulinayo embassy tebalina ayamba amawanga mangi bana Uganda gye bali nga bali mu kubundabunda ne kubonabona ministry ya gender mu vunanyiziba ku bakozi mu license nga amakampani tetwaga mufuke kyesirikidde n'okuwa answers ekigayavu nti bakukusibwa nga mu license nga amakampani nga mu license nga amakampani agabatwala ate buli agende ebweru mu mujjako sente kyakubiri ministry ya foreign affairs mu mudukanya embassy zaffe kwalina okubawo bano bakonsula bakola ki era lwaki tebakyalira bana Uganda abasomozebwa kati abekwese mu embassy ya Uganda mu Syria nabo mulinda bamale kwekyawa njakubiza bana Uganda gye muli wakati w'embeera zo zonna musigale buli omu ngaddukirira munne nga mubudaabuda mu bana Uganda buno obutambi bwe mutera okulaba ku TikTok ku Facebook nga abawala bakaaba bya ddala